Twagala bebaza okutwegattako olunaku olwaleero kuba nga tusobola okusinziza awamu kinja kyebaza Mukama okusinga kuba mu maanyi gaffe tetusobola kubikola wabula Mukama yatuluŋŋamya okuba tusobola okuba tukirowooza tubadde tulowooza ku bintu ebirala naye Mukama n'atuluŋŋamya tulowooza engeri ki etuyinza okusigala nga wadde tuli mu bifo eby'enjawulo okuba tusobola okuba tusinzaamu Mukama ow'omuwendo tukyebaza Mukama amiina. Mwebale kukomawo mu lunaku lwaleero era n'okusala okuba musinza naffe wano ku Emmanuel Baptist Church Senge. Bwe tuti ennaku zino bwe tukwasaganya saavisi zaffe era saavisi yaffe ey'Oluganda eno tugirikodinga tugiteeka ku byuma nga flash ne tuzigaba. N'olwekyo ofuna akakisa eno la ku neighbor wo ku muganda wo ow'enjawulo eyo nga yeetaaga kuwuliriza ku njiri eno so gimuwa n'emuyamba. Tukimanyi ekigambo kya Mukama si kikalu waba kirinamu amaanyi ag'enjawulo. Tukimanyi ekigambo kyennyini Katonda kye yakozesa okutunda n'ensi. So kiba kirungi nnyo okuba enjiri eno tugitambuza mu bifo eby'enjawulo. Nekyala ku mukutu gwaffe ogwa YouTube channel osobola n'onyigamu ebigambo bino wammanga EBC Senge. Ojja sobola okulaba byonna bye tusobodde okukwasaganya okuva twatandika COVID eno. Enjiri yonna gye twali tubuuliranga ku mukutu guno yonna kweri. So wonna bye wamiisinga osotwala obudde n'okola ki n'obiwuliriza ku mukutu guno. Ekirungi nnyo. Njala nnyo tube nga twefumitiriza mu Katonda buli budde bwonna. Sitaani ayagala nnyo omuntu nga obudde ali nnyo nga talina kyakola. Naye tuba tuli mu kigambo kya Mukama anyonya wayita ntalabawo. Ffe ekigambo kya Mukama ge maanyi gaffe. Amiina. Kakati wiiki eno tube tukola ku mpapula zaffe amannya g'abantu tusaba nabo n'ennamba zaabwe nga twagala twala akakisa kano tubakubire ku masimu tubabuuzeeko mulimu gye muli n'okubasabirako koziko olina ekyokusabirako ng'oli mulwadde twagala kumanya obulamu bwo butambuza otya, twagala kumanya nti COVID abuyisiza atya, abaana bo bali batya, obulamu butambuza mutya, n'enjiri gye tubuulidde mulina kye mufunyeemu ekibayambayamba mutambuza mutya obulamu bwe. Katonda gwe tubuulira ku Bayibuli n'ebbanga okuva COVID we yatandika kibayisa mutya. Tusobodde okiteeka mu mitima gyaffe twagala tulabe engeri gye mukosamu ekigambo kino kya Mukama okuba nga kituluŋŋamya mu mbeera eno okuba nga Sitaani takola ki tatufunza. Kyova olaba twatwala obudde tulabe nga tulikodinga tube nga enjiri esigala ekola ki ebuulirwa wadde nga tuli mu mbeera eno gye teri mbeera eyinza Mukama teriiyo. Katonda yasobola okukola ensi n'ebirimu byonna n'asobola otuwa omwana yatufiiririra. So n'olwekyo asobola okukola ekikola ki ekisingawo. Era Mukama atujjukiza mu Zabbuli mu kitabo kya Yokaana ekisooka essuula 4 olunyiriri lwabiri. Wotana 19 awo agamba nti twagalenga kubanga yasooka okutwagala. Kati ogenda ku lwabiri awo n'atuluŋŋamya ng'atugamba nti ffe omuntu yenna singa ajja gy'oli ng'agamba nti njagala Katonda naye ng'akyaye muganda we, Bayibuli egamba nti oyo omuntu mulimba kubanga tosobola kugamba nti oyagala Katonda gutalabanga naye ng'oyagala Katonda gutalabanga naye ate okyala ekirowoozo gye kikuwotanamu nti tosobola kugamba nti neebo tomwagala ate Katonda omwagala nnyo nti muganda wo gw'obadde olabako tomwagala omukyaye naye Katonda gutalabanga ate ye omwagala nnyo. So Katonda nnyini atulagira nti bwe tuba tumwagala then tulina okwagala baganda baffe. So mbadde nsaba nti kino ekintu kibe mu mitima gyaffe. Katonda atulagira na bulagizi mu lunyiriri lwa 19 nti twagalenga kubanga yasooka otwagala. Ffe twali bubi nnyo nga tulina na kufa naye n'asalawo asindike omwana we yekka atufiirire. So tukituwala nti kya mugaso nnyo mu bulamu bwaffe okusigala nti guno omukwano Katonda gwe yatulaga tugutambuza yonna gye muli. Nti n'oba olina katini konna osobola okugabana ne muganda wo. Muganda wo aba mulwadde nga akusemberedde awo
tambulako ebigere omulabeko asooka mulwadde obusabireko ko omubulye ku kigambo osobola okubeera kasimu ogwo omukwano gwa njawulo funa engeri gy'olagamu omukwano muganda wo then ate bajja kulaba nti Mukama gwe tusinza ddala ye Katonda omutuufu. Amiina. Nakati badde nsaba oluyimba luno oluga nti nuŋŋamya tugenda okuyimba sinaagenda mu kukola ki nga sinaagenda mu kubasabirako. Oluyimba lujja tuyamba nnyo era kasooke mbasabireko ko nga tugenda mu luyimba luno oluga otuluŋŋamya. Katonda tukwebaza okuba nti obadde mulungi gye tuli obulamu bwonna, si lwa leero lwokka, okuva nga tulanda kuzaalibwa Mukama ogamba nti watumanya n'olumanya ebirowoozo byaffe byonna Mukama, watwagala Mukama, ebbanga lyonna tubaddewo tufunye ebizibu bingi Mukama n'osobozesa okubituyisaamu Mukama, era tumanyi bw'oba asobola okukwata omwana omu yekka gw'oyina Mukama najja n'atufiirirya Mukama, tosobola kukola bisinga waawo, naffe tulimu bisobola bikola byonna Mukama, nga Mukama tusinzira okusinzira mu bigambo byonna Mukama tumanyi emigalo byonna by'okoze Mukama, nga tuli mu kuggwe Mukama tugenda kwekwata obulamu bwaffe bwonna, ebirowoozo byaffe, obwongo bwaffe bwonna, emikono gyaffe tugitadde ku ggwe Mukama, tugamba nti bino ebirwadde byonna Mukama ebitulumba Mukama tubikwasizza ggwe. Lwonna obwavu bwe tuyise Mukama tumanyi nti ggwe Mukama ajja tusobozesa okubuyitamu. Embeera yonna gye tuyitamu nti tetulina mirimu Mukama, nga wagisobola ogituweeza Mukama, era osobola ogituddiza Mukama ino gye twafiirwa Mukama. Mukama nga wasobola otuwa emmere nga n'otuliisanga Mukama, era yeyo Mukama gwenyi gwe tumanyi twekwata ku ojja sobola otusinza Mukama. Mukama asobola otugabira mu mbeera yonna Mukama, era gwenyini Mukama gwasobozesa okuba nga osobola otusinkanya olwaleero newankubadde nga tuli mu bitundu eby'enjawulo n'otuluŋŋamya tusigale ku kigambo kyonna Mukama, era tugakyekwatanga Mukama atuluŋŋamya nti omuvubuka asobola kubeerawo atya obulamu bwe bwonna gatusiza ku kigambo kino misana na kiro Mukama, era tugakyekwatanga. Byonna mbisaba mu linnya erya Yesu. Amiina. Kakati nsaba oluyimba luno tugenda okugenda tunagamba mu kigambo kyaffe ogamba nti nuŋŋamya. Oluyimba luno lulungi, lulimu ebigambo birungi nnyo, tulize ebigambo ebiri mu luyimba luno nga tunagenda mu kigambo. Oh,
Yesu awuliriza byonna ebyange kiki kyenyinza okuwa gwe Yesu ekirisasula omukwano weewaayo n'ofa kulwange wandaga Yesu omukwano omulungi oyo enjiri eya leero egenda buulirwa mu kitabo kya Zabbuli essuula ya 16 era nga nsaba musumba waffe Joseph Matovu Mukama amulungamye ayite mu kigambo kino era ekigambo kino kitugase eri emitima gyaffe n'obulamu bwaffe emyoyo gyaffe titwagafiirwa mu myoyo gyaffe tusabe nti ekigambo kituyambe era kitulungamye mu mbeera eno yonna sitaani tukola ki kutuwabya amiina. Zabbuli 16 eya Dawudi. Onkuume ayi Katonda kubanga gwe buddukiro bwange n'agamba Mukama nti gwe Mukama wange ebirungi byonna bye nnina biva gy'oli abatukuvu abali mu nsi benjagala era mu bo mwensanyukira ennaku yaabo abagoberera bakatonda abalala yeeyongera siriwaayo ssaddaaka zaabwe ez'omusaayi wadde okusinza bakatonda baabwe. Mukama gwe mugabo gwange era gw'oliisa obulamu bwange era gw'olabirira ebyange. Ensalo zange ziri mu bifo ebisanyusa ddala ddala omugabo mulungi. N'atenderezanga Mukama kubanga annuŋŋamya ne mu kiro ayigiriza omutima gwange. Nkulembeza Mukama buli kiseera era ali ku mukono gwange gwa ddyo. Sinyenyezebwenga n'olwekyo omutima gwange gusanyuka n'akamwa kange ne kajaguza era n'omubiri gwange gunaabeeranga mu mirembe kubanga omwoyo gwange tegulika magombe wadde okukkiriza omutukuvu okuvunda. Olindaga ekkubo ery'obulamu w'oli we nnaabanga essanyu erijjuvu era mu mukono gwo ogwa ddyo nga mwe muli ebisanyusa emirembe gyonna. Amiina. Nsaba tugatte wamu engalo ffenna tusanyuke tuyanirize musumba waffe Joseph Matovu atuwulire ku kigambo kino. Abooluganda mbaniriza eyo yonna gye mutulabira oba gye mutuwuliriza wano ku Emmanuel Baptist Church Essenge. Balamusiza mwenna namwe bali okutuwuliza n'okutulaba. Leero tugenda kweyongerayo nga tutunuulira
Zabbuli 16 mu ngeri y'okweyongera okwezzaamu amaanyi mu biseera bino ebizibu eby'omuggalo gwa COVID-19. Kansooke nsabe nga sinagenda mu kubuulira kigambo. Mukama tukwebaza olw'ekisa kyo ky'olina gye tuli. Tukwebaza nti oli mwesigwa era nga tusobola okwesiga mu byonna. Tusaba na buli kati nga tutunuulira ekigambo kyo, Mukama oyongere otusembeza mu kunywerera ku ggwe n'okukwesiga mu bulamu bwaffe na mu byonna bye tuyitamu. Mukama nsaba omwoyo anuŋŋamye okubuulira ekigambo kyo era aluŋŋamye abo bonna abampuliriza okuzzibwamu amaanyi. Mu linnya Yesu tusabye, amiina. Ebiseera ebimu bw'obanga oli munnayuganda omutuufu omanyi nti olumu tugenda ne tugamba nti ani gw'omanyi yanaakutuusaako ky'oyagala. Bw'obanga wali ogenzeeko mu ddwaliro olumu kyeraliikiriza okuba nga tewali gw'omanyiyo, era bw'obaayo n'omuntu gw'omanyi munda eyo ogamba waakiri omulwadde wange oba omuntu gwe ndabirira anaaba bulungi. Oluusi ne bw'ogendayo olaba nga gwe bakussaako nnyo essira ku lw'omuntu oyo gw'omanyi, era kintu kiba kyewuunyisa. Naye bw'obanga nga tolina gw'omanyi mu ddwaliro eryo oba ayinza okuyamba, oluusi oyinza n'okugamba kambiveeko. Oba mu ofiisi ng'olina ekiwandiiko ky'onoonya oba ky'ogobako, obanga olinayo gw'omanyi mu ofiisi ya gavumenti, oba oli ntende osula na bulungi ekiro ekyo, ng'enkeera buno ogenda mu ofiisi eyo, kuba omanyi waliwo agenda okikkolerako era ng'omwesiga, ng'obwesigwe bwonna obutaddemu ekyo waliwo agenda okikkolerako. Naye bwe waba nga tewali muntu gw'owesigako, gw'owasigamyeko, oba muntu gw'omanyi eyo, osula weeraliikiridde. Na bwe kityo mu kaseera kano newankubadde ng'oyinza okugamba nti kintu kibi oba oluusi kivaamu n'ab'enguzi n'ebirala, naye mu bukristaayo oba mu kugoberera Kristu kintu ate kintu kikulu nnyo okuba nti teweesigama ku ggwe wekka, wabula ng'olina weesigamyeko Yesu oba Mukama, ng'ebulungi bwo byonna obiraba mu ye, ate nga waatali oyinza ng'onugamba nti mba neerayiikiridde. Naye olw'okuba nti Mukama mwesigwa, obulungi bwaffe okumwesigwa tetumwesigira bwappa. Mu Zabbuli eno, Zabbuli 16 eya Dawudi y'omuwandiisi waayo, tulabira ddala nga Dawudi byonna obwesigwa bwe bwonna oba omuntu gw'amanyi gwe yeesigamyeko nti yagenda gwe yeesigamyeko mu bulamu ye Mukama, nga buli bulungi oba buli kintu kyonna ky'ayagala mu bulungi, okulaba obulungi mu bulamu bwe kiri mu Mukama, takiraba walala wonna wabula mu Mukama. Ate nga kino kituufu ku Dawudi, takiraba wantu walala wonna. Kimuleetera okuba nti yeesigamye ku Mukama mu byonna mu bulamu buno obw'oku nsi. Ate ekyo kyennyini kye kimuwa n'essuubi nti mu bulamu buno ng'avudde mu nsi era ayina essuubi ddene ery'okubeera nga yeeyagala ne Mukama mu bulamu obutaggwaawo. Nabwe kityo bwe nalonze Zabbuli eno 16 mu buzibu bwonna bwe tuyitamu obw'ebiwonvu obw'okwambuka n'okukka mu bulamu buno, naddala mu kaseera kano aka COVID, nti tubeere nga ffe tunywerera ku Mukama mu bulamu buno,
kituzeemu amaanyi okunywerera ku Mukama mu bulamu buno ate tufune n'essuubi mu bulamu nga tubuvuddemu buno kintu kikulu. Kati tugenda kusooka nga tulaba nti Dawudi essuubi lye lyonna yali alitadde mu Mukama, byonna ebirungi bwe bwonna yali abutadde mu Mukama mu buli mbeera. Jangu nange mu lunyiriri olusooka mu Zabbuli 16 Dawudi atandika ng'agamba, onkuume Ayi Katonda kubanga gwe buddukiro bwange. Dawudi yeegayirira Mukama nti amukuume, ng'amusaba nti Mukama gw'obanga ankuuma, gw'obanga ekiddukiro kyange, gwe neesize, gwe nnina wekka. Onkuume Ayi Katonda kubanga gwe kiddukiro kyange, gwe buddukiro bwange. Lwaki Dawudi akigamba ekyo? Akikola mu kukkiriza nti tewali kirala kyonna tayinza kwesiga wabula Mukama yekka ye kiddukiro kye. Olaba omuntu yenna kye yasalawo okukola ng'ekiddukiro kye oba kyasalawo okutwala ng'ekiddukiro kye kyaddukamu mu biseera byo eby'obuzibu nga buzze. Dawudi oyinza okulowooza nti yali kabaka, nti byonna yali abirina, wabula Dawudi ne bino bye tuyitamu oba obuzibu bwe tuyitamu naye yayita mu buzibu obw'enjawulo. Okuyigganyizibwa Sawulo, olumu n'omwana we Abusaalomu naye yamuyigganyako. So teyayitanga mu muswete gwokka wabula mu biwonvu ne mu migga mu bulamu bwe. Naye nga mu byonna yagamba nti Mukama ye kiddukiro kye, ng'akikola mu kukkiriza, ng'akyatula mu kukkiriza wano, era ne mu ssaala ye bw'atyo bw'atugamba. So tulaba nti buli kimu obwesigwa bwe bwonna yali abutadde ku Mukama. Tewali kirala kyonna kye yali yeesiga. Ate nga naawe buli muntu oyinza okulaba ekintu kye yeesiga mu biseera ebyo eby'obuzibu, kubanga mu biseera ebyo eby'obuzibu we tuddukira ku kintu kye twesiga. Oba bwe ziba ssente zange, bwe gaba amaanyi gange, bw'aba omuntu omulala weewaawo naffe ng'Abakristaayo, bw'abanga Katonda ye bwesigwa bwaffe mu bulamu, otandika okulaba ng'essaala oba okuddayo mu kigambo kye oba okumukaabirira kifuuka ekyesimba mu bulamu bwaffe. Dawudi mu lunyiriri olw'omunaana mu Zabbuli eno agamba bw'ati, nkulembeza Mukama buli kiseera, era ali ku mukono gwange ogwa ddyo, siinyeenyezebwenga. Ye agamba nti buli kiseera mu buli mbeera, kebe ya ssanyu, kebe ya nnaku, ye akulembeza Mukama mu buli mbeera yonna yonna. Teyeesiga kintu kirala kyonna, mu buli mbeera akulembeza Mukama. Amukulembeza mu kumusaba, amukulembeza mu kwesiga ekigambo kye, amukulembeza mu ngeri gy'alowoozaamu oba engeri gye yeeyisaamu. Mu byonna akulembeza Mukama buli kiseera. Bw'aba ng'alina okwebuuza ky'alina okukola mu bulamu bwe, agenda n'asaba oba n'ajjukira ebisuubizo bya Mukama by'amuwa. Ate nga sinja kugamba nti amujjukira bujjukizi mu biseera eby'ebizibu oba mu kaseera buseera, agamba buli kiseera. Era nga amutwalanga omuntu we ow'omukono ogwa ddyo, omuntu we kwe yeesiga, nga gwe bw'onoogamba nti ono gundi ne gundi muntu wange wa mukono gwa ddyo. Era ne mu famire olumu oyinza n'okulaba nga tugambe kitaawo olina baganda bo naye nga waliwo gwagamba nti ono ye muntu wa mukono gwa ddyo, nfaafeewe.
ng'enkolagana yaabwe nywevu nnyo. Nabwe kityo Dawudi asobola okugamba nti Mukama muntu we ali ku mukono gwe ogwa ddyo kubanga amusembezza mu bulamu bwe, tamutadde ebbali, atambula naye mu buli kimu. Kiringa nga bw'onoogamba nti Omukristaayo oba omuntu akkiriza aba yeesize Yesu ng'anoonya enkolagana ye ne Yesu ne Mukama ebeere nywevu, si yakubuza netiwaaka nti leero wendi enkya siriiwo. Era nabwe kityo kubanga Mukama amubeera ku ddyo, kubanga Mukama gwakulembeza mu buli kimu, agamba sinyenyezebwenga mu bulamu buno bwempitamu. Newankubadde nga waliwo ebiwonvu n'omugga oba okwambuka n'okudda wansi mu bulamu nga bwonna si bwa muswetwe, obuwonvu n'omugga amanyi nti tanyenyezebwenga kubanga Mukama ali ku mukono gwe ogwa ddyo, atambula naye, alina enkolagana enywevu ne Mukama. Kyekyo kye nkubuuza muganda wange, gwe mu kuyimirirako ne Mukama ani gwe weesize? Oyinza okugamba nga Dawudi nti Mukama nkuuma kubanga gwe kiddukiro kyange, gwe buddukiro bwange. Oba oyinza okugamba nga Dawudi nti nkulembaza Mukama buli kiseera, era ali ku mukono gwange gwa ddyo, nkolagana naye, simujjukira bujjukizi, wabula buli kaseera abeera kikulu mu bulamu bwange. Era n'ogamba nti newankubadde nga naayita mu bizibu bino eby'oku nsi, sinyenyezebwenga, nja kuba mugumu kulwa Mukama ali nange. Ate nga engeri Dawudi kyakyogerako kino, tamala gakyogerako ng'ekintu nti ayogera bwogezi, naye alina ebyokulabirako mu bulamu bwe ebiraga nti Mukama kye kiddukiro kye, Mukama wasembeza buli kiseera, Mukama alina enkolagana enywevu ne Mukama, era ye gwe yeesize mu bulamu, gwe yeesigamyeko, nga gwe bw'onoogamba nti ninayo omuntu wange gwe mmanyi, gwe neesigamyeko, waba taliiwo bizibu, naye Mukama olw'okuba nti ye waali bikaseera, Dawudi yagamba tewali kirala kyonna kye neesize wabula neesize Mukama. Dawudi atugirayo ebintu bisatu bye njagala tutunuulire ebiraga ddala ddala nga si byakwogera bwogezi, si lugambo bugambo, wabula ebiraga ddala ddala nti Mukama gwe yeesigamyeko obulamu bwe bwonna, ku bulamu buno obw'oku nsi. Agamba nti Mukama ye Mukama wange, kye kisooka. Ekyokubiri ekiraga nti ye Dawudi yeesize Mukama oba gwe yeesigamyeko obulamu bwe, kwe kubeera nti asanyukira mu bantu, essanyu lye liva mu kutabagana n'abantu ba Mukama. Ate ekyokusatu nti mumativu mu Mukama. Katutandikire wano ku kisooka mu lunyiriri olwokubiri nga Dawudi atulaga nti Mukama ye Mukama we. Agamba mu lunyiriri olwokubiri, nagamba Mukama nti gwe Mukama wange, ebirungi byonna bye nnina biva gy'oli. Dawudi wana agamba nti nagamba Mukama. Mukama wano omuwandiisi bw'aba awandiika ng'akozesa ennyukita eza capital letter, awandiika mu nnyukuta ennene nga kyali kirina omulamwa eri abaana ba Isirayiri. Bwe bawandiikanga erinnya lya Mukama ne baliteeka mu nnyukuta ennene,
bategeezanga Mukama bwe beesize yoyo Mukama ow'ekisuubizo oba ow'omukago wakati wa Ibulayimu, Yakobo ne Isaaka bajjajjaabwe, nga bajjukira endagaano, Mukama ow'endagaano atamenya ndagaano, Mukama omwesigwa. Na bwe kityo Dawudi bw'atyo bw'amugjayo nagamba Mukama nti gwe Mukama wange. Omuntu bw'omugamba nti gwe Mukama wange kitegeeza nti nzija kujja ŋŋonderenga byonna by'onookola ki by'onooŋŋamba. Na bwe kityo Mukama, ono Mukama ow'ekisuubizo, ono Mukama atuukiriza omwesigwa, Mukama wa Isirayiri oba Mukama wa Abrahamu, wa Ibulayimu, Isaaka ne Yakobo. Dawudi ono gw'agamba nti gwe Mukama wange, gwe nzija okugondera. Oluusi tugenda ne tugamba nti Mukama tumukkiriza, naye nga tetumukkiriza kuba nti yafuga obulamu bwaffe, tetumugondera. Naye Dawudi agamba wano, gwe Mukama wange. Mu byonna yalinga agenda asazeewo agondere Mukama. Ne bwe yayonoonanga, bwe kyamufumitangako nti oyonoonye mu maaso ga Mukama ng'addayo ne yeenenya, n'agamba Mukama gwe Mukama wange. Agamba wano n'ayongera nti ebirungi byonna bye nnina biva gy'oli. Abamu ogenda n'olaba nga bagamba ebirungi byonna bye nnina bivaawa? Mu ntuuyo zange nze neekoledde. Naye ye Dawudi yali akimanyi nti byonna ebirungi bivaawa Mukama. Obulungi bwonna bw'alina mu bulamu bwe oba ebirungi byonna by'asuubira mu bulamu bwe amanyi nti biva wa Mukama. Kiba kyanjawulo nnyo bw'osanga omuntu n'agamba ebigambo bino nga Dawudi by'agamba. N'omulaba n'agamba nti n'omugamba ndaba kino amagezi oyina biki bino byonna oyina, naye omuntu oyo n'akujjukiza nti obulungi bwonna bwe nnina buva wa Mukama. Omuntu oyo aba wanjawulo kuba aba amanyi nti Mukama ye Mukama w'obulamu bwange. Sinze era ebirungi byonna bye nnina biva wa Mukama, sinze mbyetuusaako, si gundi ye yabintuusizzaako, si ki, naye obulungi bwonna bwe nnina buva wa Mukama. Era n'obulungi bwonna bwe nsuubira buva wa Mukama. Era omuntu oyo aba yeesiga nnyo ekigambo kya Mukama. Mukama ono omwesigwa, Mukama atweragira mu kigambo kye n'amanyisa omukago gwe naffe abantu, nga bwe yalaga Ibulayimu, nga bwe yalaga Isaaka ne Yakobo ne Dawudi wano bamutegedde. Njagala nkubuuze nti gwe bw'olaba weesize Mukama, bw'olaba omugondera oba byagamba oli mwetegefu obigondera, newankubadde nga tetusobola bigondera mu butuufu bwabyo byonna, naye wabula omutima gwaffe guba n'enkyukakyuka nga Yesu akoze mu bulamu bwaffe, n'atugyamu omutima omukakanyavu ogugamba nti Mukama tobeerenga Mukama wange, sijja kugondera biragiro byo, n'atuwa omutima ogw'ennyama, n'atwagazisa ng'Omwoyo Omutukuvu bw'akola mu bulamu bwaffe okutwagazisa ebyo Mukama by'atwagala tugondere, naddala okuwuliriza omwana we Yesu n'okukola ebyo by'atugamba. Weebuuze muganda wange, bwe kiri bwe kityo mu bulamu bwo nga bwe kiri mu bulamu bwa Dawudi? Ekisooka tulaba nti agondera Mukama, naye ekiddako tulaba nti abatukuvu oba abantu ba Mukama beebeeyagaliramu. Tunula nange mu lunyiriri olwokusatu n'olwokuna.
abatukuvu abali mu nsi benjagala era mu bo mwensanyukira. Ennaku y'abo abagoberera bakatonda abalala yeeyongera. Siriwaayo saddaaka zaabwe ez'omusaayi wadde okusinza bakatonda baabwe. Olaba wano Dawudi asanyukira mu batukuvu, mu bantu ba Mukama, abo abeesiga Mukama naye basanyukiramu. Bw'abanga abasanyukiramu kitegeeza nti bwe babanga yenyumiriza wanajja amagezi oba wananyumyako naye emboozi okulaba bw'alowooza ku bulamu, atagenda mu bantu ba Mukama abassaamu nnyo omuwendo kuba bantu ba Mukama. Weebuuze muganda wange, bwe kituuka ku ggwe, baani bossaamu nnyo ekitiibwa oba be weeyagaliramu ennyo? Be bantu ba Mukama oba abantu b'ensi abasinza bakatonda abalala, abagoberera bakatonda abalala, nga ssente oba okugaggawala oba ebintu byonna ebitali mu Mukama, mu kugondera Mukama bibasanyusa, era n'amagezi gaabwe oba ne bye bakola byonna byeragira lwatu muwa gye weesigamye. Olumu waliwo olugero lw'Oluganda, mbuulira gw'oyita naye nkubuulire empisa zo. Bw'obanga weegerageranya nnyo oba ng'abantu b'otwala ng'omuwendo beebo abatatambula na Mukama, osanga era naawe bw'otyo bw'onooba. Nga tolinganga gundi nga Dawudi bw'agamba nti onkuume ayi Mukama kubanga ggwe buddukiro bwange. Kiraga nti bw'oba onoonya amagezi ojja kgenda mu bantu abalala. Oleke abo abanaakujjukiza ebisuubizo bya Mukama, oleke abo abanaakujjukiza okwesiga n'okwegayirira Mukama oba ne beegayirira naawe ne bakwegattako. Abatukuvu mu nsi benjagala era mu bo mwensanyukira, Dawudi bw'agamba. Bali abalala abanoonya bakatonda abalala, abasanyusa bakatonda abalala, nedda. Tebereza nga munno ow'omu nsi agamba ng'ensi bw'egamba nti mu kiseera kino ekya COVID tubonyeebonye nnyo, emirimu gigenze, abaana ba school fees tewali, katukolegana amagezi bwe gati ne bwe gati, atubbe ssente wano ne wali, tufunemu, ogenda kufuna kiralu. Tebereza nga munno akuleetedde kaddiiru nga wenyumiriza mu magezi g'akuwadde, wenyumiriza mu ye bw'abeera nga bwe kityo bwenyumirizaamu, oba oyinza n'okugamba nedda, kampulize bano bannange kye baŋŋamba abatya Mukama era bennyumirizaamu, benjagala era bensanyukiramu. Kampulize amagezi gaabwe abaŋŋamba nedda, gumiikiriza, Mukama tannaakulekerera. Newankubadde ng'eyo embeera ezze, tugende tusabe Mukama, tumugondere. Jjukira nti Mukama atwagala nnyo kubanga yatulaga ekisa mu Yesu. Ne bakuzzaamu amaanyi ne bakumaakuma ebyo by'oyagala oba oyagala biri. Nedda, Katonda tamala, tumugatteko kino nakiri nakiri nakiri. Ne bakutwala mu saddaaka ezitali za Mukama, ez'abakatonda abalala. Oba teebereza mu kiseera kino ekya COVID, biki ebikuluma? Mu kyo mulimu okuba nti tokuŋŋaana na bantu ba Mukama, tosobola kubaagalanga n'okukwata essimu okubawulirizaako, okuwuliriza nti gundi ne gundi bwali oba okubalambula kizibu nnyo, naye kati gwe kyekikuluma. Dawudi wano atulaga nti yeesiga nnyo Mukama, oba ye gwe yasigamyeko. Ekisooka nti Mukama ye gw'ayagala okugondera.
era n'abantu beeyagaliramu be bantu abo abasanyukira mu Mukama, abatukuvu abali mu Mukama. Naye si ekyo kyokka, wabula n'ekyokusatu atulaga nti mumativu mu Mukama. Ekyo akitulaga mu nnyini olwokutaano paka ku lw'omunaana. Agamba Mukama gwe mugabo gwange, era gy'olissa obulamu bwange, era gy'olabirira ebyange. Gw'olabirira ebyange. Agamba wano Mukama gwe mugabo gwange, era gw'oliisa obulamu bwange, era gw'olabirira ebyange. Ensalo zange ziri mu bifo ebisanyusa, ddala ddala omugabo gwange mulungi. Olaba Dawudi bw'alina obumativu mu Mukama, agamba nti Mukama ye yennyini gwe mugabo gwe, asanyukira mu Mukama. Enkolagana ye ne Mukama yetandikirako okubeera nga ye musanyusa. Kiringa nga bw'onoobeera ne mukwano gwo n'ogamba naye zibwe mbeera n'oyo omukwano gwange yansanyusa. Ne byampa sisanyukira n'ebyo byampa, nkimanyi nti ne byanampa era ne byanjagaliza byonna biki birungi, mu bulungi mu bubi. Era wano Dawudi alabaga obumativu bwe mu Mukama, agamba Mukama gwe mugabo gwange, si ttaka lyompa si ki, era gy'oliisa obulamu bwange, gy'obutunuza, gw'oliisa obulamu bwange, gwandabirira, gwe gwe neesigamyeko wekka. Era ensalo zange ziri mu bifo ebirungi, by'onsuubizza byonna birungi, newankubadde nga byonna birabika oluusi nyinza okugenda nempita mu buzibu, naye nze mmanyi nti omugabo gwange mulungi mu Mukama, kuba asanyukira ebisuubizo bya Mukama, abyesiga. Era tunuulira wali mu nnyini olw'omunaana lwe twalabye, nkulembeza Mukama mu buli kiseera mu byonna, era ali ku mukono gwange ogwa ddyo. Kiyongera okulaga wano bw'ali omumativu mu Mukama. Tayayaanira n'agamba Mukama ono tamumala, kansooke ntunuleko eri newali. Nedda, omugabo gwe guli mu Mukama, era mu ye ali mumativu mu bulamu buno obw'ensi. Olunyiriri olw'omusanvu agamba nti n'atenderezanga Mukama kubanga annuŋŋamya mu kiro, anyigiriza omutima gwange. Kiraga nti mu byonna by'ayagala okuyiga oba mu byonna by'agumidde mu kiro awo, omutima we gubeera nga oli wekka, ng'ebirowoozo bikyandise okukola ki? Okutambula. Naye bano mu kiro nga yeebase nga byonna bisirise, nawo Dawudi yeekubiriza mu bigambo bya Mukama. Agamba mu kiro Mukama ayigiriza omutima gwange. Tebereza by'aba afumiitirizaako. Mu kiro awo abantu abamu bafumiitiriza ku bintu, oba okwonoona, oba okukola ki ebintu, naye ye asazeewo nti mu mutima gwe by'anaafumiitirizaako, ebintu ebinaamutwalira omutima by'ebigambo bya Mukama oba okuyigiriza kwa Mukama. So wano tulabira ddala nga si bya kwogera bwogezi, wabula Dawudi alina ebyokulabirako bye tulaba nti Mukama amufudde Mukama we, ayagala abantu ba Mukama era mumativu mu Mukama.
kankubuuze bwe kiri mu bulamu bwo mu bulamu buno obw'oku nsi oyinza okugamba nti Mukama ye Mukama wange era neenyumiriza mu abo abali mu Mukama, si abo ab'ensi wabula oba ebyensi si bye bintwala ate nga ndi mumativu Mukama gwe mukabo gwange nga Dawudi bw'agamba wano. Weebuuze buzibu bw'oba buzze oddukira wa? Oyinza okujja mu ssaala nga Dawudi bw'azze n'agamba nti onkuume Mukama, ayi Mukama, ayi Katonda, kubanga gwe buddukiro bwange. Ate okubanga tuweesize Mukama nga ye gwe twesigamyeko enkolagana yaffe nga Dawudi bw'agambye nti Mukama gy'ali ku mukono gwe ogwa ddyo era taanyenyezebwenga, bwe kibanga bwe kityo nga twesize omwana we Yesu mu bulamu buno kubanga mu ye mwayite okutusuubiza byonna oba okugamba nti tulina enkolagana ne Yesu ne Mukama tuyita mu kubanga tulina enkolagana ne Yesu. Bwe kiba bwe kityo mu bulamu buno tuba n'essuubi ery'obulamu obutaggwaawo tuvudde mu bulamu buno, essuubi erisukka ku bulamu mu bulamu buno obw'oku nsi, nga tumanyi nti obulungi bwaffe buli mu Mukama wano ku nsi era n'ebyo byatusuubiza byonna bijja kutuukirira mu bulamu obutaggwaawo. Yesuubi lyabo abali mu Yesu, yesuubi lyabo abakkiriza mu Katonda, abanyweredde ku Katonda newankubadde nga bayita mu bulamu buno obulimu obuwonvu n'omugga, omuseetwe n'okwambuka n'emikko. Mu byonna bye bayitamu mu buzibu bwonna bagamba nti beesigamye ku Mukama era byesize Mukama kyabagamba nti bagoberere Yesu kuba kye kimusanyusa. N'olwekyo balina essuubi ery'obulamu obutaggwaawo ate nga ebintu byonna bye byesize bamanyi nti Mukama agenda nabbakola bulungi mu bulamu obutaggwaawo n'okusinga byonna ensi by'eribawa mu nsi kuno. Nga beesigamye ku Yesu, beesigamye ku bisuubizo bye ebiri mu Yesu, kubanga byonna Mukama by'atusuubiza bituukirira era biri amiina mu Yesu. Dawudi bw'atyo bwe yali n'agamba wano mu Lunyiriri olw'omwenda paka ku lw'ekkumin'emu bwe tulabira nti yeesiga olw'okuba nti yali yeesize Mukama mu bulamu obw'oku nsi ate yalina essuubi ery'obulamu obutaggwaawo. Agamba bw'ati, n'olwekyo omutima gwange gusanyuka n'akamwa kange ne kajaguza era n'omubiri gwange gunaabeeranga mu mirembe kubanga omwoyo gwange toliguleka magombe. Olaba essuubi Dawudi by'alina olw'okuba nti yeesize Mukama mu bulamu buno obw'oku nsi, akimanyi nti Mukama talimuleka magombe. Lwaki? Kubanga omutima gwe gusanyuka mu ye. Yeesize Mukama mu bulamu buno obw'oku nsi. Nabwe ekyo kye lwaki ajaguza. Ne mu biseera eby'ennaku asobola okujaguza, ne mu biseera eby'ennaku asobola okutendereza Mukama kuba obwesigwa bwe tebuli mu mbeera ye mu bulamu buno obw'oku nsi, naye oyo gwe yeesize mu bulamu buno obw'oku nsi. Ate asobola n'omuwa essuubi erisukka ku bulamu buno bw'oku nsi. Weteebereza Dawudi bw'abanga yalina obulamu obuwanvu wano ku nsi, bwali mu myaka 10 nga n'egyo, naye amaze ekiseera kingi nga yava kuno ku nsi, naye ng'ate yalina n'essuubi ng'amaze okuva ku nsi kuno nti Mukama talimulekerera
era n'emagombe nti anaamuleeta n'amutwala mu kifo eky'okwesiima. Wano agamba mu nnyiriri olw'11 n'agamba olindaga ekkubo ery'obulamu w'oli we nnaabanga essanyu erijjuvu w'oli we nnaabanga essanyu erijjuvu era mu mukono gwo ogwa ddyo nga mwe muli ebinsanyusa emirembe gyonna. Alina essuubi ery'okutuuka Mukama waali ate ng'awo tetusobola kutuukawo mu bulamu no obw'oku nsi. Mukama waali agamba mbu ondaze ekkubo ery'obulamu, ondaze ekkubo erituusa ku bulamu obutaggwaawo. Ate ng'eri yenna eyeesize Yesu tumanyi nti mu ye Mukama mwayita okutulaga ekkubo ery'obulamu obutaggwaawo. Kuba Mukama agamba nti obulamu obutaggwaawo bwe buno, kwe kumanya Mukama n'omwana we Yesu bwe yaweereza ku nsi. Okuba n'enkolagana n'omwana we Yesu bwe yaweereza ku nsi. N'omanya nti waali ng'ovudde mu nsi muno w'olibeera. Nga yedda gundi Pawulo bwe yawandiika n'agamba nti okubeera mu bulamu buno obw'oku nsi kwenyumiriza mu Yesu, naye okuva mu bulamu buno obw'oku nsi ye kye kyali kitegeeza kubeera Yesu waali n'okufuna essuubi. Ate nga si wantu wa njawulo nnyo kubanga we wali essanyu erijjuvu. Teebereza muganda wange, essanyu lyonna ly'olifuna ku nsi kuno nga Pawulo bw'awandiika mu Baruumi 8 teriyinza kugeraageranyizibwa na ssanyu lyonna essanyu Mukama ly'alituwa mu ggulu. Kuba essanyu lino ery'oku nsi lyo lirimu n'amaziga, naye ery'omu ggulu tewali maziga gonna. Lirimu okuyigganyizibwa Sitaani n'okukemebwa, naye ery'omu ggulu Sitaani ajja kubanga awanguddwa nga takyayinza n'okukema. Lwaki? Olwa Yesu eyawangula mu ntaana n'awangula n'amagombe. Essuubi lino Dawudi lyatubuulirako si lya kwagala bwogezi oba kwogerako, naye tulimanye nti lya kikakafu olw'okuba nti Yesu yazuukira mu bafu. Kyekyo Dawudi kyawandiikako wano mu nnyiriri olw'10 n'agamba kubanga omwoyo gwange toliguleka amagombe wadde okuzikiriza omutukuvu wo okukkiriza omutukuvu wo okugonda. Wano Dawudi omutukuvu gwayogerako ye Yesu. Kuba Mukama yalaga obwesigwa bwe nti teyaleka mutukuvu we Yesu omwana we okuvunda, nga Peetero bw'atugamba mu bikolwa by'abatume essula ya 2 okuva mu lunyiriri olw'29 ndowooza paka olw'35 ng'akitugirayo ddala ebigambo bino ng'agamba nti Dawudi bwe yali ayogera bigambo bya bunnabbi ng'asonga eri Yesu, nga bino ebigambo abyogera ku Yesu nti Dawudi bwe yayogera nti Mukama tajja kukkiriza omutukuvu we okuvunda, yabyogera ku Yesu. Ate nga tumanyi nti naffe tulina essuubi ery'obulamu obutaggwaawo oba obulamu nga tuvudde mu nsi muno ery'obulamu obutaggwaawo kubanga Yesu yazuukira mu bafu. Naffe tugenda kugabana mu kuzuukira kwe bwe tuba nga tumwesize era nga ye ekiddukiro kyaffe. Ate nga ly'essuubi lyaffe nti essanyu lye tunaafuna wano mu kubeera ne Yesu nga tumaze okuva mu bulamu buno obw'ensi ligenda na kusukkawo n'okusinga ku ssanyu lyonna ebintu ebyo eby'ensi biyinza otusuubiza. Ku mukono gwe ogwa ddyo
nga mwemuli ebisanyusa emirembe gyonna ebitaggweerera. Ebisanyusa mu nsi muno bya kiseera buseera, nga Dawudi nga Pawulo bw'atugamba, bya kiseera buseera, era n'okubonaabona kwaffe mu nsi muno kwa kiseera buseera. Sura ya 8 Pawulo bw'atugamba mu Baruumi nti toyinza nageraageranya ssanyu lye tugenda kufuna mu maaso ga Mukama nga tumaze okuva mu bulamu buno n'oligeraageranya n'ekiseera n'okubonaabona okw'ekiseera kwe tuyitamu wano ku nsi. Mu kiseera ekyo nga tugenze ewa Mukama tewajja kubaayo COVID, tewajja kubaayo maziga nti omuntu yafudde, kuba n'okufa kwennyini kunaaba kuwanguddwa lwakuba Yesu yawangula. Kyeryo essuubi lyaffe nti newankubadde nga tuyita mu nsi eno erimu ebiwonvu n'omugga, twesigamye ku Yesu. Ate nga mu bulamu buno bwe tuba nga twesigamye ku Yesu, nga tunoonya enkolagana naye, nga ye y'essuubi lyaffe, ye kiddukiro kyaffe, ye ye Mukama w'obulamu bwaffe, ye n'abantu be betusinga okussaamu ekitiibwa oba okwesanyusizaamu, tuba n'essuubi ery'obulamu buno butaggwaawo, obunasukkuluma ku kintu kyonna ky'omanyi mu nsi eno. Nabwe kityo tufuna essanyu newankubadde nga tuyita mu kiseera kino eky'okubonaabona, tyomanyi omuntu gwe neesize ajja kunzirukirira. Yesu Mukama gwe twesize ajja kutudduukirira mu buli nsonga, mu buli mbeera. Ate nga tumwesiga mu buli mbeera, si mu wano nga bya musweto byokka, nga Dawudi bw'atugambye nti nkulembeza mu Mukama buli kiseera. Tategeeza nti bwe biba nga bya ssanyu nkulembeza Mukama, nedda. Dawudi agamba nti mukulembeza mu byonna. Kyekyo lwaki agamba nti onkuume Ayi Katonda, kubanga gwe buddukiro bwange. Ki ekiyinza okukuuma essanyu lyo? Kubeera Mukama na kumunywererako, na kujjukira bisuubizo bye, na kumufuula Mukama w'obulamu bwo. Essanyu lyo lijja kuba lya lubeerera nga tolitadde mu bintu bino eby'oku nsi oba mu muntu yenna ow'oku nsi, ebintu ebiggwerera, wabula mu ye mwe muli essanyu ery'emirembe gyonna. Kansabe nga tumaliriza. Mukama tukwebaza olw'ekigambo kyo, tukwebaza olw'otuzzaamu amaanyi, namwe ekiti tukwebaza nti oli mwesigwa mu byonna. Tusaba nti leero tubenga Dawudi bw'agamba nti gwe kiddukiro kyaffe, w'otali obulungi bwaffe bwonna buli mu ggwe wekka, era nga gwe mugabo gwaffe. Tusaba Mukama byonna obisobozese okututuukako, so nti mulamu buno tukwesiga era twesiga omwana wo Yesu, tuba n'essuubi ery'obulamu obutaggwaawo n'essanyu ery'olubeerera. Mu linnya lya Yesu tusabye, amiina. Kono kwangeri munafusiri amani nafuwa leno naye watasiko chena tyana solanga nyonyetisa mulokozi Quatro
otegera ekwino liba lya Setani oleranga genda fune emirembe gatambulanga essanyu lingi kwakwata omukono gwange bulwadde ngazika ngasisa mu kanyosomoso nga okufa kwange otuuse gy'oli lwasadda